Okay, mukutu gwa Uganda byogere yona gyeso kwatenga otulaba otugoberera nengeri gyogeza kwatenga osasanya enjiri yaffe no kwatenga ebona mu bantu ino mubala bakugamba nti Uganda byogere tuli naawe nenga tukola ne omukutu gwa Boka TV gendo liking gendo subscribing o sharing abantu bona base okwatenga bamanya kike tuliko tugamba Uganda byogere tukwata ku nsonga ez'okunoonyereza izo zita investigations tukwata ku nsonga ez'entertainment tukwata ku nsonga eza politics zonna mu mbeera yonna era tugamba politics y'ensonga lwaki olaba ntera nnyo kusemberera president bwenasuubiza nti wekataligirya mu gavumenti yegenda kubeeramu nze kakalamu the answer olwaleero tulina Charles Promotion akaseera akabadde kawamvu yali yangamba nti buli Saturday ejja kuwangayo obudde naye baaba ngeri gyali ku mirimu gya president okumufuna buzibu ne leero neesiimye nti nzizeemu okuba ate nga akulaba ate nga ensonga gye tugenda okukwatako manyi tutera kukuma bigambo katubabuli ntakaruja kamp abawansekera nyina bangi n'abansekerera nyina bangi naye kubaga mutakaruja kamp seba abantu mu omusajja akalulu segamente onsabire bomba nyina gamba njaka uja kamp akalungenda kamuwa ogenda kamuwa ngoyo gidi ngo muganda mumpe yo kusente atenga kuozaga kwa shito ga mpa sente bampe yo kusente ero katonda wamanyi katonda jokes temuzifaako nnyo no my brother teranyo okuzanya saga ayina akantu kawakuba kugundi ku mukutu gwa Facebook teranyo okufollowinga nogamba nina upcoming presenter journalist bendi nabo waneno ode ngamba lero tawala nze ne seti ziringa nti kiba kibe katukwadeko ku nsonga bwezi muganda affe atulaba sakula tugoberera ensonga gye tugenda okukwatako in fact katsoke tutandikire wano okuba wetwava wano akalukatambula katya kusaidiyo era n'abalonzi bakwaniriza ebintu by'okulonda ekyo kimu ekyokubiri nga biri mu kuvuganya Museveni ekyokusatu nga biyinza okuvaamu okumujja mu ndebe binawo bintu bibiri ekisooka ebyendere wa byowulirawo omanyi kamwoca oba mu kibuga kamwoca waliwo stage stage zirimekaawo okuva mu kibuga ng'oddeeno ng'onatebeegere kamwocawo waliwo omunago ayowala jangu gyeno jangu omaliyo NBS we yali Mandela awo petrol station very good kamwoca waliwo stage bayita Kasasiro yes politician abadde bava eri yonna basibira Kasasiro wali Kasasiro balina ekibiina kiyawo Kasasiro ogise Kasasiro tuli ku stage ababa mu DP ababa ona bajja ne bali Kasasiro sebo nkubuuliza waliwo stage mutera kuyimbira kuki bwemba muyimba stage very good kata waliwo ki waliwo stage bagiyita ki waliwo stage ya Kasasiro bagiyita Kasasiro stage awo ebyofuzi boyogeddeko abo bonna oba nupu babiki bali Kasasiro stage Kasasiro abeerawo ki Kasasiro so kati abendera abo Kasasiro akugamba nti nca ngenda kujjako Museveni that's one naye ng'ovudde ku Kasasiro ate waliwo ebirala by'entalo byennyini kati biri technical bw'oba akulwanyisa mundu olina okugiyiga ate yina amateeka gaayo terrain cover ground fire control orders ebintu bingi nnyo ebiri ku skills of arms ebimu naye yina amateeka gaayo bw'oba nga ebyobululu nayo birina amateeka gaabyo so olina okubeera registered voter olina okuba na identity card kati wano batugamba kubeera president olina okuba na abalonzi 100 buli district nga bakusayiningira ate 223 of districts za Uganda kati ekyo kiri technical now asalawo okwekyo nti ono omulonzi yakusayiningidde mutuufu is electoral commission ate nga si yo yeyinza okugamba nti bonna bonna bakusayiningidde si balonzi bafu o basayiningira omulala tolina gyowaaba because one tewali na time ntukoota egende kiinvestigating so oyinza okujana n'okuba endera eyo Kasasiro stage eyo naye nga togenda nakwesimba yes because nga bwe ngamba ekiri technical kati ate nze manye nayo front line nyinza obutagisukka
igwe silwakuba nti sobola kufuna abantu 10 naye oli bwasalawo tosukkawo nawe tuba oba olina amaanyi olina okugamulaga this time so bintu bingi nnyo batate nagamba wabanga ogoberera bulungi nti nebimu biyingiramu n'oyiga because omulwanyi agenda okuwangula nca yoyo ayize ekiri ku ground ebitali bintu bya theory no yes bovuga ku luguudo olugenda Embalala kuba Kampala kona ziri bweziti ebyebya yazo yeno yes nobimanya practically nanga muchwala bagamba yayiga highway code naye yabongereza akutwala ku luguudo w'Embalala nova ku Masaka nova so nibyo bufuzi bya Uganda nabyo byetaaga kugenda ground noyiga kate knowledge jemfuna maybe ndijiwa abalencha so still tewabera wolosi ekizibu Africa abalwanire eddembe tebawandiika nga babakubye tutera kusoma nnyo ebyo byaba abawangula kati wano mu Uganda tusoma bya Museveni yawangula tetusoma ebyakayiira ayalemwa n'atuwa experience yalemwa atya tetusoma bya Nkwanga ayalemwa n'atuwa experience kulwaki yalemwa kati n'oyigirako n'otadda mu nsobi ezo kati ogenda ku bya Museveni kati Museveni takulaga ensobize yakola akulaga be yakola ebyavaamu okuwangula kati nze singangwa nenemererwa wendemererwa nenkuwa reason kulwaki nalemererwa enja kijja kuyamba that is no anti gwa katuli ku stage ya kunonya mikono naye atoyina possibility jongambe kisobola okera ku matya ne bagamba nti wali akukono tojina ane batengo jina nene bagamba tojina baida wako bakulu but kachora ngambye towa ya signing omulala very good bintu bingi nnyo oli ayinza n'okusayingira ne yegana naga omukono gwange agufoji which is a criminal offense so but ngawe ngambye nze singa ngendayo nenfuna experience nenjikuwa ataba basolo yigira katawunze mbambangudde nze mba reason by that man tabamanyi boyogera kwa achievement ebyofuze nze nakoma so natuka ku ntiko waliwo binakola nga nkyali muto nga sisobola ku breaking records ezo mu biseera bye nabikoleramu n'engeri gye nalimu kati okuwangula akalulu ku para constituency si big deal because nakawangula mu mbeera nga tosobola kawanguliramu so bwe nkawangula kati mbasina kyenkoze eki naye kati bwe mpangula bwa president Museveni n'avaawo emba nkoze ebintu bingi nnyo naye sigamba nti sibikola akyaliwo ebinemwa kati ekikyawo sigaddeyo kuwandiika nagezaako kino naye nakola ki nekyakivinga kino oba kino nekigaana so that's why kwaki tompulira nga ndi mu ndere nnyo because manye ebingi obwanguzi bwabyo buli mu technical embeera bwetyo bweri naye nga nkubiriza okusubscribinga by the way nenkubiriza okomentinga wekiba kyetagisizza okuwabula mu ngeri emu oba endala kiba kituzaamu amaanyi byonna gye musobola okupate nga mutulaba nze Kakalamudi Ansah tuli ne president Charles Romushana bagamba wansi honorable zebe honorable niwe kinabanga kiganye era tujja sigala nga tutambula naye bwetyo tujja muyitanga president banga lyonna tubadde mu kamyufu k'enyale primaries eza enyale banji besimbyewo waliwo tulidde eno netuwulire ngenda sooka nkubuuze mu ango ziri za mirundi ebiri esooka mulimu abantu abamu kwabo abesimbyewo ne bakola ate ne tubeera mu bintu by'entertainment n'okuyimba bikiri kibagamba kola hit mu kalulu ka NRM waliwo abakoze hit nga bagudde obuli then waliwo n'abamu abantu be balabyeko nga basimbira ne bagamba naye kati bano bakyanoonya ki ddala mu kaseera kano ngenda sooka tutandikira awo tulina omusajja mwami Bukenya vice president yesimbyewo mu kamyufu netubeera ne vice president mwenyini Sekandi yalabiddwako ku layini ne bagamba naye mu byobufuzi baba bakyanoonya ki tosobola kugera ku matyano ga nti nvudde mu byobufuzi maze kasigale nga nkola katugende ku Sekandi Sekandi tali gyali nti olwokuba ali mu layini y'abasika omanyi kikola omusika eri kitaawo is because you are entitled culture yaffe amateeka gaffe olukanti oli yakuzaala therefore ekyo kikuwa okuba omusika but Sekandi ali waali olwokuba nti yava mu constituency akimanyi wabanga talina constituency gyavaamu onaamusuula
inene case sigwe basose n'okusuula wala bali bamanyi nti bali central nga mukulu bidande sali aliwa kati waliwo batatu wa Sapoba ndo wali muto nnyo tujugo yagendo nonyereze Sapoba yali wandika wikire topic kati ngo muri ne former katikiro wa Uganda Kintu not Kintu no Uganda not Uganda Kintu Musoke kati Kintu Musoke banonye tukola kito balaba now Moses Ali bakola endagaano nti ebibine ebuyekera obote ekinasoka okukwata Kampala kye kinakwata obuyinza bali bayine endagaano kati ekibine kyasoka okukwata kyali kya Moses Ali kyajira mu Amino Nzi ne bajjawo obote ekuje wawulira abantu bamanyi nti ku ya 1985 teyakolwa abasajja ba obote amaje ga UNLS gamujjako amaje agamujjako gali gamini Amino Nzi ba Moses Ali West Nile Bank Rescue Front ne bala West Nile ebala muita Amino zawe baleta former kan nawo call it former Amino's army jeri ali amanyi nyo kati bano ba Titokero ba Baziriyo ne babera abogerezi nekirabikazi ku evudde mu maje nayenga indeed bano bali tabayina busobozi chobola abayita abawabwe kati mu dynamics nyingi kulwa Tanzania yamba Museveni because yareba ngafuga chola twabayitanga abanyanya abajembalala ate bonawe je bagenda bambalala Masaka Museveni yakwatawo yabitura bwetoluzi nga tosobola kubajja mu bifo therefore ba Moses Ali bwabanga ali wano wa Museveni aba aliwo in his own right naye bamunyaga kuba mu ndagaano eri kyovola abanyanite yagudde kati mwe mulaba anite temumanyi force yakubyanite yevaamu rescue front yabamuze ojukira bamuze ngeri gyafa bamuze kyobola eri bagamba bamuze yafudda atya manyi bagambe wafenti tewali afanga tebamuloze kachola gane ayumi naye yafa accident ne yali accident oba yali scientific kati agamanyi gonnaga agabira gegatira mu Dr. Ayume kyobola anite bamala nga Museveni babade bakuba Museveni but ibanga tubigenze ekomyo so kata babiri kyola Moses Ali aliko mukomera kati bwaba wali wano aba wali kwerwanako because Museveni atandise kubejjako engeri gyejjeko kyaligonza engeri gyejjeko kati nono vice president because Kadaga yali ajja kuba speaker ojukira Kadaga yali deputy wa second kati Kadaga najja ngagenda kubeera speaker second omutwalawa era balina kugenda ko wagulu kati naye kati nakana stage si akamocha naye waliwo stage ndala gyobateekako ba second n'abalala kati naye alina okwerwanako okuba onoza kitegedde nange nkitegedde anyway kati abantu abo mu byobufuzi omuntu wavaamu talina wayinza kugamba nti talina plan B mu kaseera kano nawe kati Bukenya onawulira ba Bukenya tumutunuulira as young parliamentary association group eno because javanga chairperson wayo yabakazola tugenda kufuka minister in charge of the presidency Bukenya tumutunulira nga Bukenya gendo nonye kitawe byonna Bukenya yayogera ku mama we naye tayogeranga ku kitawe kati gendo nonye because awo mu Luwero triangle walimu abalundi walimu abanyarwanda walimu amawanga amanja agali awo kati nga mu calculation z'olutalo lwayinale kugabaza kati mu bibale ebyo ate ngo yeno kwalizamu abyalimana nga abamuyekera bawijema Kagame n'abalala ate nga jerya NRA ate ngo yagala buyambi wa Habyarimana kati olina okwebuuza Habyarimana yayamba atya Museveni mu NRA ate nga mu jerya NRA wali abayekera bamulwanyisa batuuka batya ku ndagaano ani yajja batwalamu ebyo nolina okubyetegereza kati obyetegereza obulungi oyinza okulaba Bukenya sambuya naye nga ate Bukenya talina base. He has no base imubesaawo kati naye agwanga bakyalugonza agwanga batinyefuuza batumukune n'abalala
naye ategeera akitegedde bannange omanyi message y'okulokoka kuyingira mu ggulu Jesus Christ agamba erigira mu parables erigira mu ngero ate gwego manyi kiranya okubeera n'abantu abagamba abeera ku shows ensinga ne bavaako nebagamba kasoke nkiwe mwona kulwaliro nziremu mpuliriza show y'omushana n'agitegeera enkeera kati ensonga endala tulina Anite gwe tukonyeeko Anite w'Ekoboko ne tulira n'omwami Simeon Nsubuga abantu we baagudde abantu baasanyuse nnyo. Yes, Anite bwe balonda nga face mu kulwanyisa Amambabazi na Amambabazi yandibadde ng'omu munnannyini kati bano baali balina okunoonyaayo akantu eyo ke banaakozesa mukayita bugologoliso bugologosi now population ya wano yakutuka tesobola kulaba nti oli kagologosi kanibeera kagologosi so ekizibu si kya Anite ekizibu kya population ali okusinga nnyo ku social media oli ya designinga social media nti bw'obanga obwongo bukooye obanga obwongo bufu we are not deep thinkers. We let ebintu bya deep thinking social media bitambula so design yayo ya kutambuza busungu ekintu ky'obusungu ebintu ebyawe bisesa ebintu but bwogenda mu politics zennyine omuntu alengera awala ate ng'omanyi Museveni togenda kagologosi genda onoonye ani yakola design egoba amaama so si Anite gwe bateekawo afukamire baali balina okunoonya gwe bateekawo ate ng'amunoonya alina okunoonya ow'engulu kati ekikisezaayo mu politics za Museveni nti ziri nti bw'oba oyagala actually nkirabye ne bamwanga Kibumba bali bakyogerako baali balwanyisa kulwanirira mabira nga tebaagala Muganda Mukiga Musoga bani balabike katunoonyeyo omukyoli kirabike nti kiri national oteekawo deputy speaker onoolanya ubogoyagala tubalansinge naye oli si deputy speaker okiraba deputy speaker mulala asalawo bya deputy speaker mulala ayinza kuba natunga ne parliament atuulamu naye ne muteekawo oli nti abengu nabo balabe nti gye bali right kati ono Anite baamulonda kulaga nti n'abeeyo naye gye bakoze eki kivuddeeyo abasabe mukulu Museveni ntaddewo ne bamufukamira abafukamira baveeyo kyobalaba n'akagologosa akalala amayi Kibinyo yafa mukulu Abiriga naye nga naye bamutaddeawo naye ng'olaba akaaba tasobola kulaba na mukulu Museveni n'ebirala ettutumu lye lyavaamu ate si tutumu nkugambye wano mwabagoberera wano okusinga nnyo abawano ne Kasasiro stage wali abawano ku mukutu Kasasiro stage tebagenda ku nsonga ojja kulaba akagologosa ate n'okamalirako ebiseera nobeera ng'ovumagana n'akagologosa agenda onoonya yakatuma genda onoonya yakatuma bali baabakuba amasasi baabatta ne babafukamiza kati balina okunoonya omwana waabwe ajja afukamire kwegayira ono kusigala mu buyinza kati nemutabatunulira as victims tontegedde sebo bali baakubwa ne bawanika bobanga baagala afukamira Museveni tebamulonda mu Buganda siga bamulonda mu Buganda it would have been a different question naye bamulonda eyo Museveni beyagala mwe muje mu nfukamire nsigale nga nfuga kati temwana badde nga mubalumba no mwe bambanga mutegeera temwana badde nga mukola ki mubalumba mwana badde nga mubasaasira because ekyababaako kijja gye muli namwe muli fukamira engeri gye bafukamira kati ekisembayo akalulu kakamyufu ke mbadde njagala twetololereko obwo 2 tulikyali mu 2 leta nsolaba emirambo egitunduka ne gigwa mu kalulu akabaddeyo tugende sembabule ekyabaddeyo totunula abantu butono you see ekisooka kiri nti omusota bwe gweyubula obuto buba bugenze kati the national resistance question eri nti lwaki teyeyubula last week yesterday lwaki eyubudde leero because bano bonna beyejjeeko bulijjo babadde nga tebasobola kuwangula
naye ng'ebadde balekako because ebadde ebeetaaga. This time round egambe mukoleki mugende kati olina okutunuulira be yaleese naye nga basirifu kati nga Linos mu Mpeki bamuwa RDC nga bamuzimba ne bamuyingiza akamyufu ng'olaba ensimbi z'akozesa teziba mu musaala gwa RDC. Kati question eri nti ani amuzimba bw'ogenda okwetegereza nnyo amuzimba His Muhoozi Kainerugaba Kabanda. And ate njagala otunuulire constituencies ezo ze baakutte engeri gye baleeta n'abakooba kati oyo Nseme Nsubuga g'obadde oyogerako Nseme Nsubuga teyali strategic because yalwanyisa ababba ettaka. Yabadde yeetonda namugambanga naye ate n'atawulira ate kati waweetonda ki this is war nti ono kati population eyewaffe COVID weeri tewali asinga Museveni okumanya nti COVID weeri naye aba Buganda olutalo lwabatta kyobola waliwo investors tebaliyo weebali because ettaka liri free tojja bana Bachina tobabuulira n'abagenda okuleeta farms zente tobabuulira nti wano waaliwo abantu nga bali misankumbi olutalo lwayamba ne lwera kati ffe waffe olina okusima minerals eziri mu misozi ekigezi kyobola enguudo zigendayo nga z'amaanyi nnyo bazimba nguudo leero but waliyo obstacle ey'abantu abalimisa enkumbi kiki ekinaabayamba okubatta kati chances waliwo ebirwadde nga COVID kati bw'obayita n'obateekawo mu lunyiriri akawuka ne kabakwata bwe babaagala okulya bw'obateerawo n'emmere ku lusaaniya tebajja kubuuza batuteereddemu ki balya buli you get kati bwe bafa ettaka ne lisigala nga liri free investor ajja kujja ebbali zaalo olulala you get because Congo alone mu Kivu alone wafuddeyo million 10 no mu ntalo ezissa abantu awo mu Kivu owulira n'Ebola eri awo etuga because waliyo minerals ne minerals eziri eri ne wano weziri population eno efa kati bw'oba oyagala kuyamba population eno aye togenda mu byabufuzi bw'oba oyagala kugibuulirira ntono abatadde mu lines mukwate obulwadde mufe bwoza olwadde mwe muyina sirimu temunaakumanya mwagifuna mutya si mwebenza abasembayo abasinga mwe munywa amazzi nga galimu obutwa n'emmere gye mukozesa enkwa ticks eziri ewaffe na poison gye batwalayo tezitta abantu kansa gyeri abamalawo Katonda akimanyi muli balwadde agaana abeewaabwe okusimba mu lunyiriri bweziti is very careful yes basi nebira naye mmwe abakkiriza mulinga nkuyege kyekugamba ababe tebasobola kubigendamu akusiba ne areas ezirimu abayindi n'Abachina bano bazaake bajja bakuba amagumba bagamenye tosobola kubaleetera COVID sugamba nti aba ataasa mu abasindika ebigaali boda wano aba ataasa Abachina n'abayindi abakolera wano business kalimu okusaasaana nnyo kabakube but eri tewali mu China tewali mu Yindi akola entungamu so you can as well die kati we mufa ettaka lijja kubeera free in the next 30 years right and it will be business you get so because eri ente ezirijja mu biseera by'omu maaso zijja kubanga zirina more value than bano abalima n'enkumbi na bw'oba oyagala kutaasa abantu abo aye togenda mu elective politics because ono agenda kukozesa the same people bweyagala okutaasa bagenda okukozesa ate kukuba katono Nseme Nsubuga yali tasobola kulwanyisa abayinda ababba ettaka engeri gye yabalwanyisa no yandibadde ajoininga abayindi mu kubba abasigale mu bwa MP naye bw'ogamba nti kati ndwanyisa ababba ettaka baba balina okukuba aye tebagenda kukola nakwetu bagenda kumutuga mufu because bwekyo ayalina okuba nga akimanyi ate namugamba okiraba so point number 1 point number yokubiri waliwo bayita frontline district ezo nzikulaze izo ntungamu eyo kati olina okunoonya ani gwe baleese waliwo omumyufu omu obwayimiriza mu bitundu ebimu kyobadde ongezaako okuŋŋamba nti bayimirize wamu nga tebaagala COVID asaasaanaawo no mbadde nkulaga ekizibu ekiri grounds ezimu nti we baagala olutalo lumalewo abantu nga lutalo balutwalayo bw'oba ng'oli munda n'ogamba naye kwaki luno olutalo teruggwa
ngati nyefuza bwagana narutaro omuno bya Uganda konde emyaka 2 waliwo kirala kyemubaza kati wetegereza leero ogenda kulaba abagenda okunyaga ettaka nto okufa kwaba kyoli engeri gye bafa mu lutalo kyali kireka ettaka nga teririiko bantu bangi now you can do kati ogenda ebunyola abantu bafa babatadde mu camps olwokuba nti waliwo NRA yali terina mukisa gutwalayo covid nemuti nebanyetta abantu right kati bwobanga oyagala kutaasa abantu b'ebunyolo obabuulira amazima nti mulina okwegendereza mulemu okufa because bano bagala kunyaga ttaka aye teweesimba mu bantu abo because bagenda kukozesa the same people bakulwanyise it becomes a military issue kati ye problem twade ku mwanga ku Nsembe Wonsubuga kyemanengeza okukolaga nti Nsembe Wonsubuga yayagala akawulu k'abantu ate n'ayagala abeere mu NRA ate n'ayagala alwanirira abantu ate Museveni walina interest nekitegeeza okuteeka wansi bakuteeka wansi because olinayo minerals emubende nozo zibulira gold nebirala waliwo ebintu bingi ebiri awo kati bwolaba nga omuyindi aze gwe totunuulira muyindi tunuulira ani amuli emabega so kati ebibadde bidefininga mu ezo kiryandongo areas ezo zonna those are front line areas bwolaba mu mpeeka abajja abali ba RDC zino kulwa kwaki ba mu RDC Maiteki mkwano gwange ali mu External Security Organization kati naye yazze kati ino ganoonyereza mu kalulu kano yazze atya kala ate ino okwebuuza kulwaki Museveni ataddewo kulonda nga kwa line nga kuli open naye nga atadde same time nga amanya ababe bo badolooza nti babe bagenda kugwa because abayagala bejjeko aleeta abamuhoozi kati bwetalo kugamba nti kweyubula kweyubula because kati is handing over gye bayitanga the Bachwezi dynasty oh yes yajja kuba successful because bambuya tebaliwo omanyika yakasozi ba musajja yali akola bamali bamuyita kamanda yabeerangawo yakuba Bachwezi bali bamuyita Mbuya General Mbuya I think you even have it as a clan. There's clan or what? But no, Sembuya what? Sembuya. Mbuya, clan. Kati, the umtaka Sembuya. But I will do some bit of research. But Mbuya Kago. Omoyako. We are coaching Mbuya Kago. I know Kago. Kagero no research. Kruachi Mbuya Kago. Nabo tewacha aliwo. Abaleta eradde nyoge bwera kato ino kunonya bwera kitegeeza ino kubinonya ebyo nyweza nyanja eradde nyweza bwera ino kunonya code zo kitegeeza kati yali nationalism yali wedda kulwacho ino okubeera no mfumbira ino okubeera no mfumbira okamu cha kulwachi bagita kanjo cha katino kunonya code zezo kulwachi zajja kulwachi Buganda yaletanga abantu bonna balina talent nababeera wano ate ne balwana so katebiriwo chobola Buchwezi butuyina ali bugenda kutusanyawo because capacity yo kulwana ntono why tetukola research ate tetubagana knowledge tuli mukulwaliro wakasasiro kasasiro stage ndera nyo no kula bepane mukibuga ngambira biriko upande byo mutabani nengamba na yecho but parliament yakote nawo kati ate nakola ekintu ekirala musobola okubeera mukemuyisa kamyufu because which is also kamyufu kan because this is intelligence kati omaze okutegeera abantu abaze kulonda bameka abantu abali mu kitundu bameka abantu abali mu kitundu mutwalo abalonze bameka 10 ate nga wakkiriza buli omwalonde kati Museveni agenda kwebuuza kulwaki akenda kaliwa kulwaki tekazze kyagenda okunoonyereza because Museveni omulabe we muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo tamanyi nti Museveni amulaba nga mulabe but ye Museveni ono omuntu wa bulijjo omulabe because asobola okuvaamu omulabe chovala waliwo cameras waliwo bintu bingi ebitunulira omuntu wa bulijjo but so kati intelligence agikoze eki intelligence agiina ekyokubiri nti waliwo resolution endala yakola test eyise osobola okubeera chairman w'ekibiina kya NRA ekyo kimu ate n'obeera ne flaga bearer waakyo ekyakube nga toyise mu kamyufu naye nga balala bayise mu kamyufu it can be by resolution
nebera resolution of SEC ekyo nekigwa ekyokubiri ne bakola emmesa ne balemesa awakanya okujja empapula ekyo kyakubiri ekyokusatu it is already tested nti osobola okubeera MP osobola okubeera member wa parliament ate nobeera ne president nga tovudde mu magye so Muhoozi asobola okubeera vice president of Uganda nga tavudde mu magye kasita abeera MP because oyina ba minister bebawo obwa minister nga tebavudde no nga tebarozainize mu magye nasigala nga musirikale is an active military service era okola ki tu ne gwanga yali manyiza ne Janet Kataha Museveni mkyala we nabeera minister kasi mwakimanyira so asobola n'okukola mutabaniwe minister ate namwana wa vice president chikira maje because kati it is possible maje nchakurona negaronda Muhoozi so bwekibeera tubeera surprised alisira anachimuka no kubeera speaker kira anachimuka ate nga cyane ne serving officer now so eri kire kibiina kati wasara wo ne bagamba Fraga beara waffe agenda kubeera Muhoozi kine rugaba toyina ngeri jogenda okukiremesa because abanja bali museke babe bacharugonza abadde balina ko entitlement ko NRA abagirwanirira babajjemu basigadde ba Muhoozi oyawangudde embalala Rukali n'abalala kata abo banakola resolution ne bagamba ye ayanda badabakana mu Mike Mukola olana yabadde seroza ntagenda kubiddamu kati bwe bagamba nti ye abere Fraga beara and unopposed bajja kukiggala njagala nkuduseko komango mu ggwanga lya Tanzania we bali mu kunominatinga munakibiina kya Chadema aliko opposition oludo luvuganye ow'amaanyi kubakuba amasasi bali 15 abeesimbe okuba president Chama cha Mapinduzi leta omukulu amanyiddwa nga Pombe Magufuli bamutuusa ku lunaku lwe bakola nominations bonna bangu okuyitawo n'abalabo nabonna 13 bangu okuyitawo bakwata owa Chadema owa opposition bamumalako essaawa 5 oba jensi ja kitegeera wano tugenda mu kuzaayo empapula mu kunominatinga baba nayisimba okuba president biki ekintu kye tulaba Tanzania kiyinza otuuka ku mwana gobadde tugamba wekamocha nti ayinza otuukawo n'amalako essaawa wakamocha operative wa Museveni kidemu mukozi wa Museveni tugamba biwayi mukozi wa Museveni why nti mukulu Museveni ekizibu kyayina leero bali abaaganya okujja okulonda bwe basalamu okulwanyisa okulonda nti waliwo conversation waliwo consensus waliwo okukkaanya nti buno obululu si bwesimbu tewina makulu kyali kiwedde ng'ekisigadde kiri nti tukole ki Uganda yatuuka ku level eyo ng'egamba ne Besigye ku rallies abeereyo kola temuli gwe tuwe mundu kati nga mukulu Museveni alaba eggwanga gye liraga ate nga amanyi gye liraga wabi eggwanga bwe lituuka kugwamu essuubi mu kulonda it becomes dangerous to the regime kati conversation zonna zetwalimu nga tulaga obululu babubba bwebuti therefore tebulina meaning kati nga question eri abantu tukole ki kati nga kyatukole kikosobola kukyogera ku media naye ng'okyogera mu bbaala okyogera ku nyimbe ki kati nga eggwanga waliwo gye liraga kati nga mukulu Museveni ayagala liveeyo so gwayagala nnyo we yoyo awa abantu essuubi nti akalulu kajjawo Museveni kati kyobalaba media ya Museveni system ya Museveni yeekolera opposition because wano it is easy predicting a population n'ogiwa omukulembeze engeri gy'omukwata poliisi media ewa headlines yonna ye njagala ombuulire bameka bakafuna headlines wano ngamba wano mu Bukedde abeesimbye ku Museveni Bukedde beeyogerako nnyo njagala mpe New Vision beeyogerako nnyo kasala agenda mu TV za Museveni ennyingi ojja kulaba nga bawooli na Besigye naye baali bamuzimba because baali bamuzimbira a specific project because nga biseera ebyo ayali deadly yali mugisha muntu not because nti yali alina amaanyi but nga alina strategy eri deadly Museveni tatya munafu naye atya omunafu asobola okukula ayinza okutunuulira ng'olina amaanyi naye ng'oga amaanyi gagenda kukendeera takutya
naye ate nakulaba ng'oli munafu nnyo naye nga strategy yo ne ground gy'okoleramu nga kisoboka okukula bwakuba nga w'amaanyi nakuba nga w'amaanyi kati Chora yakuba Sebaggala scientifically amugana okwesimba kuba president ate n'amukiriza yesimbe kuba meya naye nga ate obwa meya okwesimba kuba meya ng'olina ebisanyizo byaki bya president ate finally n'amuwa omulimu oba n'amulaga n'amukola ekiri ola engeri gy'amulwanyisa but busobola nga abadde alina ngeri gy'akola ki gy'amulwanyisa kati that's what in the military we call it containment separation and containment strategy kati Besigye is contained right and are predictable but ng'olina okubawo omucontrollingira now kati bana ono but ekizibu kya Besigye we yajjira because n'ebiseera ebimu abukira ideas ezitali zize kati ngene idea y'okulwanyisa akalulu teyali ya Besigye now naji okulwanyisa akalulu kalimu okubaawo teyali ye manyi gye yava ate nagyogerera nnyo ku talk shows but ate najja n'agibuukira naga tukayingiremu tukalemese ate n'akayingiramu instead okukalemesa ate n'akakuba naye ate olaba olala otunu agamba tukalwanyisa akalulu tukalemese n'atakuba kayata wa Besigye ne balaga nti olala otunu musiru ate society nekkira nti olala otunu muki musiru n'agamba akalulu tekalina mugaso ate n'atakola ki n'atalonda naye n'agamba akalulu tekalina mugaso ate n'akuba gwe muyite omugezi because nga bwe muli bantu babugologosi so Katono Kyagulanyi ne group ye eyamba Museveni because ewe essuubi nti akalulu ka Museveni kasobola okukola naye ate kyokubiri balimba bamanyi tekasobola kukola but in the short run kabawo emirimu kyobala aho batunulira constituencies zebagenda okukola ki zebagenda okufuna because nakikulaga so bw'oba otunulira survival of the regime survival of the system engeri yesobola okubaawo nti ekigikanga kati bano tokola ki tobatunulira okay kyekyo kyembadde nsinga okwetaaga okumanya nti yali ntunulira so kati therefore question eri nti bano abataagala system abateetabye na mu kulonda kwayo abalaba nti bya kisiru agamaanyi ogakozesa otya okugyawo system your question that's a very fundamental question ate Museveni kyatya unfortunately tewaliwo medium etwala system ne strategy okugituusa mu bantu oba organizing and mobilizing mu bantu nga tolabika kastorabika you become a military target so that is the challenge kyobalaba the only way out ngeri gye bakozesa obuyeekera obeewo defense gyokoze ng'oyina emundu ng'osobola okwekuuma then otandika okusomesa nga bw'ozimba ejje that is the other way around but of course si byampewo but bino mu politics sikirabawo kyamaanyi but it is important kuyingirawo kusoma it's extremely very critical yingirawo osome nyingiddewo olaba omuntu akugamba mpa empapula bw'omala ota okuzima wanagana mpa sente kati kikuyamba abantu okumanya eno yendowooza naye oba oli ate n'ofuna omuntu nga mulungi kati oyo n'omuteeka mu leko nogamba ya enkya bwe ndiba nga anyira kyenkola ono mulungi naye kyembadde njagala tumalize nakyo mukugyayo empapula wali eri kyembadde njagala osobola okumanya Kyagulanyi mukusunsula anafuuka ow'enjawulo ku balala abeesimbyewo anti nkugambe system tobala n'omusango gubadde gumuteebeddwawo okumulemesa gavumenti egugjeeyo egukutte yagala kugusuula because bonna bwe bazira akalulu Museveni aba awedde ate ng'abalala abaliwo they are unpredictable tosobola gana nti Museveni lw'omushana tumukunde ndaabo ne mukisha muntu bagenda kulemera mu kalulu because tuyinza okutuuka ebisaanyi tugamba akano kalulu ka kisiru tukaganye berafa tugenda kukola ki tugenda kukolako kirala kye tukola kati tosobola kubeera ne Kyagulanyi because nga bwe ngambe these are operatives nga bo baagala bifo ye obwa president n'ekibiina kye yagize kigenda kubeera mu opposition nga bwe nagamba not less than 40 billions zebagenda waliwo yakiwakanya because those are facts mbimanya am following them ne kati gye bali babirwandamu waliwo ne constituencies nga Museveni agenda kuzibalekera bano nga bano gugitwale gweri katwale bakawempe katwale mulimu kujaganya naye nga Wampala yagijjeemu 3
Rwampara yali county emu yagijemu constituencies satu butosobola kwesimbayo they will use military so they are sure deal constituencies satu katwakwata kawempe najibawa nawo mutwale kawempe south and north naye ngeri lwakitura jijemu 5 era jijemu 8 ugamubeno mukujaganya ngeri ayinaki ayina 2/3 mugera kugenda mu parliament nga yachaji ayina 2/3 ngayina 2/3 katene mbera nga mulimba abantu bamwe tugenda gana tokikwata ko biki bitu bya kisiro because that's business as usual yokureka ona mboze mukono eri abyono nga mujaganya ntana mboza wangu it doesn't not a loss so echidnalabe Tanzania tsichisubira wana wano ayino kubera one opposition he must have an opposition kati bata yagala bamuwakanye abo bayinza okubalemesa but bano bachagona ajja kusala amagezi gonna kyobola yagula ekibiina tekikirizibwa mu mateeka na mu nkola n'amuleka biberamu anti because mukulwanyisa ofuna amawulire nabanyi batwatulwana nange singa balwanyisaako naye nga wa agagagogyokyayagana kimanyi kabeka singa baba atambula agamba oyo wange tuli mu game tuli mu kazanyi naye ng'oli agezaako amulwanyisa because lwamulwanyisa ofuna headlines yamala okutegeera wano mbwe mute bwe muli bizonto bakwata naye nga bajja jana mundu nyingi nnyo nga bana wa bondi naye ogenda kulaba ate nga bawadde kati gogenda okuwa bondi mu evening lwaki olese tanka kumukwata kati naye oyagala bakukwateko okwo naye waliwo okisawano gaa naye ngesinga kano 99 zijja 15 ngende zineetolola wananga badamu agenda twabitegedde naye nga obankwata wano mbyako bidoka headline kuba onazeemu okufuna nkwebaza abadda nekumiddeko era nsaba nti bwe tunaba tuzizemu Katonda atuwadde obulamu anaddamu nampayo okukadde banye ebiseera ebisinga abantu batera okufolowinga bentera okulaba abajja ku channel bavunaanyizibwa kinategeera abantu batera okujaga Mr. Lwomushana tusomese baagala nnyo facts n'engeri yonna gy'okwatamu ensonga ekizibu kya analysis wano mwagalanya ababalimba kati ffe gye twakulira kyobola abantu eri bwobawa sente bakuwa akalulu kasitakwata sente zo nabe alina okukuwa bwemanga sigenda kuwa sizikwata naye kasitazikwata nemunyogo nakukwata wampa munyogo kakalulu kale ajja nakakuwa ate bamunyonyola bulungi nategeera ajja nabisuula oba nabizaayo so nze mugenda kuwangula abantu bazaayo eminyo n'enkumbi ne bazizaayo bananyinizo n'ensimbi bazizaayo naye tutegedde sente zose buzizino ziwampa because eri ekkanisa what you call abasiimuki the revivalists bakola nnyo so those who got saved nkwebaza muganda fena gyesi okwate ngaotulaba nkukubiriza subscribinga okommentinga okusharinga Uganda Byogere tuli naawe embeera bwe tuweesodde okwate ngaetambula bigambo badde byamagezi badde bya ssanyu saako n'okusomesa mu ngeri emu oba endala ata 10 mpeera ku nkumire babaye